Efulumye neno nayo okuva Mpumbala Mubiru Akurama akomyewo na Lubega Fiona. Ekyatandika Fadi Waligwa tukomyewo naye ku murundi bagiyita akawawo k'okufa tenga nene Matovu Rahuma ne tugenda mulabako. Nalukenge Evelyn filimu nyingi zakuzanyidde tukwanjulira Kampayi Magundi Shadoni mutabani wa Land Road waliko mukubazi yanze nja kuyiya mugambi sente zo zizino nzirese nkubulira sente za kuddayo ze basembeyo okubba okusinzira ku mbozi aleka nkubuli tuzinona leero ono yamugamba sente tozikwala n'ozizaayo ze twabbi ngenda zizaayo kuba sente ze zigenda leeta obuzibu. Ono yagamba maama wa mumanyi njagala olabe yagamba maama wa mumanyi era tayinza genda maaso sente zo nakkiriza bazigabane mpozi nga bagenda funa obuzibu bwa bwereere njagala olabe egenda maaso efirimu egenda maaso kakali nomunanga oluvannyuma tugenda okuli nango otusiza ipulwamu nzitusiza mwene gunayo n'ekiriwo ekyatunze butagenda kusa ono eggulire lyaleese enkya wayinza obutaba kusoma bamubye ate nene gyabadde alina kakati n'omwana eyabadde alina okuleka nti sente gye ziva omupangisa maama bamubye mwana wake yamulimbye kasimu bamubye nze gyenkedde naye baaba olugambo lwatambudde dda Kagalanga yabbiddwa bannange abantu nga babbi kakati ono yali muganda woono jjuka embozi yasoose okutuukira kasimu gwe yasoose okunyumiza Kagalanga ng'agamba nti yabbiddwa n'ekirabika abaana baani abamubbye abannabosa mukopero okumazzi bano tuna tutuuse kukola ebibuuzo ojja oleberako nebisomesa tolaba kati waliwo embeera ebeerawo ku ssomero oyinza okwogera n'omusomesa n'abaako engeri gy'ayinza okuyamba so ebintu ebimu tebyetaaga kuteekamu lubalaatu tuddako ewamaaso gulooli baabano yagambye sente azizaayo kyagamba amaanyi gaffe gagendedde bwereere yesikoodi ye gyakola naye ya gwe mwana kati ate otandise kuleeta mbaliga mu maali mwana nze nadde ngambye ono Richard mwana nti emaali ate kati mwana emaali yeewuguddemu mwana kati ng'emaali yeewugula etya gwe oleeta enkobogo mu maali twase tutunula okimanyi nalinye ku musumaali ekiro nga tubugu wetudduka kati gwe tubuulira jangu tetwagala tumanyira ndeka tonjola banange banange tetumanyira manyira ffe tojja tumanyira tojja tumanyira tugenda okwetegereza Kagalanga agenda okujja Kagalanga agenda okujja aloga basunye soketi oluba ne balusobola ono akabengo ne kamusimba akabengo kamusimbye bali bakuba ebibuno babyabizza n'amannya agamu bagajje mu layini yago entuufu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati ogenda okwetegereza mu miti eno waliwo eyaliwo kiri kibinja ky'ababbi bafunye obutakkaanya ne munaawe ngumi ne zivuga kati mu kaseera kano kennyini waliwo eyalengera nga Kagalanga ali mu kujja waani Kagalanga ali mu kujjawo mutabani wa Nakyeyune egenda maaso bamukubye ebibuno babyabizza bamukubye ebibuno babyabizza takyalina nagwogera bamukubye babbi bamukubye Bakeni Richard era babadde akola nabo ono musajja wattu ye musajja oli gwe twalengera yafiirwa omukyala
naye yeesibira ku ttale takyatuula nnyo waka wuwe. Ennaku yamuyinza wiikisi 2 emabega. Efirimu egenda maaso. Kakatuddako ew'akasente. The investigator who investigates the investigation. Kyeyune Ismaili ng'atuuka. Manya kiro taliwo. We tulina otandikira obwedda manyi nti wali bati naawe okirabisenga yamwe confused. Butukwatagana n'emirimu mu by'obukesi. Tugenda maaso. Okitegeera yalina tuyambako mumugwamu amaanyi nga nange kivaawo. Bw'abadde abaleese wa mukesi munnaabwe. Tugende nga tutambayo wenaffe twongere okunoonyereza naye bwe tumunoonya kuba tujja mufuna. Abadde ew'omukesi munnaabwe gwe baketta naye naye tamusanzeewo. Kwekwate kubo beeyongereyo. Efirimu egenda maaso. Buli bamukisa. Inspector. Efirimu egenda maaso. Inspector ne bamugwa kulaba inspector. Yalina mwana waffe. Ono gwe yalina gwe tunoonya nedda ono ye inspector. Inspector bakola nnyo ku ky'okwekaanya okunoonyereza okugonjoola embeera. Kubanga amatwale gano manene mbu toyinza kukola ikani okola inspection weka. Naye kyetaaga amafuta. Sente nazenga sente za kunoonya mwana wange. Kasente. Ebya sente. Ono. Ziwono. Niringira inspector. Naye kenyini alinga yeetaaga inspection. Uyu. Ne bawaayo amajja. Taata mwana wadde sente. Waliwo afunyemu engwala mu mutima ku ky'okuwaayo akasente ako. Awula si mumativu. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Tukwate wano. Tukwate wano. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Abawadde sente musajja nga palapalanya nnyo. N'asooka abaleka eri jangu inspector leeta emaali. Kati ate abadde ki? Ojja kunsanga edda mu kasubi ku maluwa. Baasi aleeta ki? Sajja bagamba nti tewali wadde ekiwandiike kuba omuntu aba inspector baba ne difference. Tugende. Reference ediwa mu mutwe. Egenda maaso. Kati ogenda okwetegereza maaso guloli bamuleese oba n'amusunye socket. Embaba zikunkumudde. Abannanga bana bosa bakola batya. Abavubuka kye bamukoze yeeyunga ku kikosi bali abayaye babbi. Bamubbi emidomo bajabiza alinga ava okulya lipstick. Si ye wa bulaka kati alimu n'akabbululu. Bakukuwa n'omusuwa ne gyesiba emisuwa. Nze omuntu omukulu bagibadde na ku mwana wange. Efirimu egenda maaso. Banabbesa. Tibamaze ekyalukira bakifudde ekira yinza okutuuka eringa bamuddidde yenna bamuyikidde balinga etonti bajja. Kye bakoze omwana ono. Enkoko ekikola baana ba gundi. N'alaga nti alwanaganye n'abaana bali eŋŋumi ne zivaayo era atobye nnyo okuleka ndi ataasa omwana oyo. Ezo eŋŋumi ze bankubye nga ntaasa omwana wo mwezi gwanju. Mwezi gwanju ye Kagalanga. Abaana ne batumalako emirembe ne tubeera bubeezi awo. Leero tubonaabona tulinga ffe abatali bantu. Bamubbye bamuzeeko ne sente zigula ejjiritamu ebirevu. Nze nja kufa n'omuntu. Nze nja kufa n'omuntu. Ye wali gofaadi. Ne yeeyongerayo. Ekyalo kifuuse ekyalo. Kaakati ono ye mukyala Nabbosa azaala abaana bali bagambye abakambwe. Kati kikwatirako olwekyo. Abaana ba Nabbosa bakubye wa Nakyeyune. Kyalo kuno.
Landlord Masana yambuuza abaana bo beefudde ki? Bagimazeeko. Bakumazeeko emirembe. Yenna Lubega Fiona. Bannange tondeetera ate ffene kuntama. Gwe beera awo teekawo amatama gakubeere ng'ebibobbo. Ng'abaana bali eri mu kyalo bali mu kukola fujjo bali mu kubonyaabonya abaana baffe. Ye lwaki mutumalako emirembe maama? Ababo tebakubwa leka babagunde. Nabbo saadi eno yeesekera nabbo. Ye yazaala emigalanta. N'agamba ogenze maaso nnyabo oli mu kwewuunaganya. Oli awo nnyabo oli ku ffe n'otudde. Naye kye ngenda okukola abaana bo ojja kitegeera ke ŋŋende. Ogambye otya? Bano nabo tasaaga. Masana yagenda awera nkulukuutu. Kye ngenda obatuusaako ojja kirabo ojja kwasaako ebiri. Twala eri ebagasiya. Mwana wange bakimukola bakimukola. Yamugamba atwale eri gasiya. N'agamba ate ngenda bagamba obwana bagukuba ogwana ogwo. Bagutereze feeso leka tewagunyiga muleeba. Ajja nja Samira we nondeeta n'okujja kunsindukiriza meeme. Saagala. Kazi omukulu azunga. Gy'otumanyira manyera. Amaze kapatayiti. Yakedde kwerira ffeneewe onaamuleetako olumanyeero. Saagala. Efirimu egenda maaso. Nadda ku lubaayubayu lwa ffeneerwe. Yenna Lubega Fiona Original Names. Efirimu yaffe egenda maaso. So nga twagala tumanye ludda wajja bigwera. Waliwo wajja emisinde. Be bakulu ba kuno. Kye bakoze akaana k'omukazi. Be Bakeni Richard nga bagguka mu kkubo. Kumbe ku kyalo kuliko kye balindako. Kiki kino? Efirimu egenda maaso kiki kino? Efirimu egenda maaso kiki kino? Agenda okwetegereza. Owayo kiki gwe? Kaakati abavubuka bano tujjukira bulungi ssente ezaali ez'amutaka. Leka be babbi b'ekira ababba ku kyalo. Ono agenda okula engoye zimwokya. Engoye zimwokya. Gwe mwana mwana obadde ki mwana munveeko? Bagambye eddalu baligula mu dduuka ke. Gwe mwana obadde ki mwana naawe mwana weebereremu. Mwana naawe mundeke mwana munviire kankume mu piki. N'akumamu. Akumye mu piki. N'akumamu digi. Mwana kuŋŋanya obworo bakyali waffe mwana. Wuuli adduka tamanyi piki ya yingini. Alinga ali mu kajenereta mu kifuba. Ku misinde gy'atwala bw'ojja baamunyize batoni. Katuddako wa investigator. Ali mu kunoonyereza Kyeyune Ismail. Kyeyune Ismail. Mwe wano ddala musi. Efirimu egenda maaso. Omusajja mukambwe nnyo. Wangi tateeseka naye. Temugenda musobola. Lwaki? Wabula tulatula kumwe mwena tukuli alina training. Yaki? Bulina training. Tano nasambako mpira kusoma. Ulira. Nze naliko omuddusi. Kati n'agenda maaso n'alaga mwe temwandigenze maaso na kunoonyereza kuno. Mwandibadde mukoma wano. Lwaki? Mbu tebalina buyigirize. Kati kumbe babaga abalina obuyigirize era batendeke. N'agamba nti guno omulimu gwetaaga abantu abatendeke abalina nguvu. Nguvu ki? Abalina nguvu nguki? Kubanga ffe tusobola otambulira ku maggwa ekyo tukisobola. Naasobola mu okuddukira mu lusaalo. Sooka ogubire mu pressure pound abo omulimu guno mumu naasobola. Ayagala abaleka wano mbu yagenda akole okunoonyereza yekka. Kubanga mbu bano tebalina butendeke kati bamulaga baatendekebwa. Naawe kirya tulaba oleeteo pressure up abiri tulaba ekintu mukisobola. Sebo ffe gye tuva tuli bamegganyi. Tusobolera ddala ebyokumegga.
biri abalaala embeggereza singa yetatala natugwamu nga tuliba egenda maaso nagambye egenda mukagwa videos kafume mukasa road jayo amukuba bukubiha opposite awo ekisawe kyenakivubo nibusige bwamaanyi efirimu egenda maaso mbabeereko waggulu era nga nagambye firimu zebina uganda zino bannange tekubwamu kopi naye osobola okusuubula mu bungi bwonna n'otunda ku bbeeyi eya litayiro wabula bw'okubamu kopi niyo nakusanga ojja kunnyonnyola emiggo egyo efirimu egenda maaso ono ali ku basajja abali bubi bamuwadde ena kati ali mu batu yanya abali mu balega nkizi gwe tereera kandabe wamu nasobola okugoba omutemu kakati nina okubala emu biri bulungi nange egenda maaso efirimu egenda maaso ejo mwana wange bamusudde eddalu ejo omukazi agenda kunzitira omwana nakyeyune mwana wange yamusudde eddalu jjajja bakyasobola n'okugamba kati nti afudde kunzitira mwana jjajja ye jjajja ku kyalo kuno tekuli Kampala na mulala tekuli omukazi oyo yanimye empindi ku malega simanyi kye namukola nekimwana nekiikamu kati ntuuse nemukyenda jjajja omwana wange mpolampola nabosa byonna nabosa jjajja tukebere ntaasa omwana wange atere nabosa omwana we yagudde eddalu ensonga ziwaddeyo wa jjajja era ayagala jjajja amuyambe mukyenkola kirinyiramu nabosa awaddeyo nakyeyuna alabika yamuli obubi egenda maaso efirimu egenda maaso jjajja tuli bubi jjajja eri esimbye mwana wange yamusudde eddalu jjajja nekyeyune asudde mwana wange eddalu jjajja efirimu egenda maaso tegulimba jjajja kebeera olabe naawe nakyeyune anfuukidde nakyeyune jjajja nze nkugambye nakyeyune nakyeyune nga si yali mu nsonga y'enkerembe ogenda okwetegereza ono kebera ono awoza nakyeyune yeyakimukoze kumbe nakyeyune ate wano jjajja alaba birala jjajja oli omukazi gwe nayombye naye n'agamba kyagenda okukola abaana ngenda kwasaako mikono soka okuma emmindi eyattabaalo jjajja oli omukazi yaloga omwana wange addukira atya mwanda weya yandidukiddeko mupaja mamamba jjajja omukazi mulogoli ne bamukumira emmindi yattabaalo efirimu egenda maaso Nalukenge Evelyn original names abaalaba obukalabanda bw'ekyaggwe efirimu egenda maaso yajja kyalaba tulabe nsonga gyendaba yakundeetera nakyeyune wa jjajja nedde ekyo kakiti jjajja sisobola nkuleeta nakyeyune omukazi efirimu egenda maaso embisika kati ngenda mujjawo anti ensonga eno yamugamba genda oleete oyo mukyalo oyo golowooza okuba niyakoze kino omwana wo waliwo ensonga zendaba naye ng'ate sobola zikunyonyola gwe wekka nina zikunyonyola nga n'oli waali kati kyolina okukola kwe kugenda olabikeni omuleeta kiba kiganye buno oba tosobola then nekiri kyoyagala nkoleko nyinza obutakikolako kyogamba nakyona amanyi jjajja nalubowa mbuuza bingi ye jjajja nalubowa ye bw'atyo bw'asazeewo bwe yamutuma
Nalukenge Evelyn akwereza nga nalubawa efirimu egenda maaso ng'asituka yanguwa ng'amugamba yanguwe agenda akole ekimugambiddwa. Alina kulabika ndi akola ki? Aleeta Nakyeyune. Ogenda okudda eno investigator, what is it? Mukazi we Grace mulinde bano banoonya Grace ate waliwo awoza muzimu gwa Grace. Jukira ono yalidde ena kati waliwo byatayagala bigguke mangu kubanga yakizudde bali ssente bazirina. Ensonga bwegguka amangu olusuku luba lusaayiddwa. Yekyeyune Isimayiri oyo nga agamba Grace ate Grace omuzimu tabanga gundi gwe tunnyonnyola investigate ebintu byofayiro ng'eringa enzigale wedda tuwulira Grace ate waffe ye Grace Namukasa nomanyiko zinsazi tetwogera mwazimanyi ate twazze kutulya lengera mmaliye nabudde tomulanga nkube genda kujja naawe wena training yenkuba kuko wena training yenkuba sijirina osotambuza olimi gwe tunulire musajja muzibu nnyo abuzaabuza muyiteewo. Musajja si mwangu ono nja mbibalekere egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kakati ogenda okudda Ndandi Road Masana Nakyeyune. Wonna sawule mbaliga kugamba ko oli afukkaliryo. Oli eno wakabeyuko obeyukodde noveno ddamuli. N'okiraba wekizunga n'amabeere nnyini. Muri oliyanga oba twampisiza mukama ako tobeera. Ulira oluyombo. Siraawo njawo. Ewo gyenja. Nabosa nkubuulire. Tosiri wadyako. Nabosa nesonyiwa. Nze siri wala gwasi. Nesonyiwa. Kwesonyiwa tuwaki wekikama kubuganga. Kati kwesonyiwa ki? Abadde olaga. Oba wetege otunuulidde bulungi. Anti onoonya ddogo. Wabula mukoka akulugusa. Era yaba nga alina kukulugusa ng'akuyiwa eno ewaffe. Obaye mukoka. Bweyamala okukulugusa nanyina nkulugusa. Kwegamba okoze buli kimu n'olaba nga kigaanyi n'osalawo era onninde mukubo muneere emmambire lwaki tonneesonyiwa gwe mulogo ebyana bye bye bibbi ku kyalo bw'okukota ettaka nabbosa wabula watutuuka Ekya bulijjo abamu tebabba mbadde omulayigiriza abantu kati onoonya si abanoonya gye babeera wabula ntuula enabbosa ndeesonyiwa era mugezi onneesonyiwa kuba kinaakutuukako ojja kiraba wakintuusaako wonna ziiza nnyo emabega naye naliwo waakuyita Ulira oluyombo. ani nyanyanya towulidde n'olwawo mumanyi otya ojja mubuuza bulijjo gy'olijja bulijjo gy'ologera maama mbugwa talijjayo yakumanya atya kati gweokola ngaani ampita ngende wanaluwa naye bwaba bayagala nze atuma gwe nkugambe ze tobimbuuza ebyo akuyita ate ensonga za kukira zaawe zikwata ku baana bo Bamutumye naye asooka muwalabula ngazana naye kamugoberere. Bwe bamugamba naluba wamuyita yasala wagoberere. Efirimu egenda maaso era nga twagala okumanya wajje biggwera. Kaakati nno Alin jangu ogenda okudda amaaso Glory bamuswitchinga oluba kyava ayita muganda we kyenjagala okole kwata zino kati nga mugamba olaba kumbe mutaka bamukuba naye ssente abadde azirina. kyenjagala okole kati nga mugamba ssente ozirabye ezo zitwala ogende nazo ku ssomero osasule school fees. Nange kyokka bannaye baba Glory nkya kiro gendo bamwabye emimwa ogwa wansi gulinga olugogo
bamutyoninga. Allen Naye omwala ono aba atwala ssente n'ajjukira olunaku lumu amawulire yamuyita. Yali agenda ku ssomero. Maama n'amuyita. mwana Era maama mu kumuyita kantu kano kalaba ng'amugamba munnange njagala nabikeni nkuwa omukisa munnange ogutaliiko buyinike mwana wange. okeyambi Njagala mbe nga nkuwa omukisa mu butambulira. nyanga tewali masitaani kono. N'agamba nti munne bw'oba oyina kano akantu ate kakuyamba kukola kandi amasitaani kagagoba. Kali ng'amugamba kakukuume. Efirimu egenda maaso. Sooka okomewo. Yamugamba kamukuume. Sikavuwadde kalera ng'amugamba naye sikaakulera. Oyina kambala bwambazi okulabika ni kakuuma amasitaani. Egenda maaso firimu. Efirimu egenda maaso. Kano mbadde njagala nkakuwe. Kati kyava akakwata. Somero. Engeri muganda we gyali ndi yamwadde akasente kano aka school fees. Kyokka baakamuwa kumukuuma nayagala akawe muganda we. Weetaaga obukuumi. N'agamba ndi kayina kuuma gwe nze ndeka. Baakubyona emimwa emba ezimu zaasoose kuzenne waazo sizenkanankana. Efirimu yaffe egenda maaso ate nga twagala tumanye ludda gye biggwera. Munnange muwala yono ng'atambula yaweereddwa akasente abe ng'agenda okusoma kati yatambulirawo. Wangi badi manyi wandese dda. Kati yatuuka. Mbadde nkyamaliriza. Ye Allen. Maliriza ebintu ngende mpaakinga. Naye manyi ngagenda ffenna kusomera ofunye school fees. Ng'amugamba nti ekyatondeka. Fees. Sente zifuniddwa. Ninda maama akomewo tugende ffenna. Malo. Sente zaafuniddwa. Mwana gwe nga kirungi. Ng'eni ate kyo nga kyakabi. Manya kiriwo. Kiki? Richard yagudde eddalo. Ate ekyala amawulire tegaatambudde. Richard yagudde eddalu mbwadduka afuumuuka wanje. Oba ina gwe yavumye naye kimu. Naye nenga babbi abantu. Ate abantu ennaku zino engeri gye babba ne babata mu kkomera abapoliisi ebatabuti. Kati abalogo basaze babaloge bulozi. Obba omuntu poliisi we bakutuwawaabira n'ekuta then nga bakuloga. Kubanga ate ejjembe lyo abalisindise abatalikiriza kukuta mpozi nga weegayiridde. Abantu bagwa eddalu babbaani. Bagambye nti gwe babbe yabaloga. Ekyo bwe kito bwe kiri. Mbabo. Egenda maaso. Firimu egenda maaso. Baba Bosco kimanyi nti gwe yagudde. Bosco mukwano gwe yalaluse. Yaliwo ojjukira. Ono Bosco n'atyamu abantu babaloga ne bagwa eddalu. Mubadde. Ekintu kiyinza okuba nga si kirungi ate. Eryono mugamba ayite ekiki ekyo. Bana abantu bwe twogera ku byeddalu buli omu akwata lirye. Kyekigenda maaso. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Kaakati nno. Ono yatuukirawo akagalanga. Kaga? Migambo byewaliwo samaasama. Kali ng'amugamba laba ekintu kye nagamba. Kiki ate kikiwugambye eki? Aliwo. Ono ogundi Richard. Richard mbu yagudde eddalu. Ate gwe wagenda ng'oyogera ebigambo mbu tukooye abantu batabukidde abantu beeyisa bubi. Abantu bababbye. Mwana wa mukazi. Ebi byonna bijja. Ate ombulire naye stories ezo ffe be babba situli bantu. Obeera muntu mukulu. Naye muna ebigambo weeyogeza birina bye bireetedde abalala akabasa. Ojja kuddawo ebizibu bijjire ddala. Sama wano. Ebigambo by'ojja weeyogeza. Wenga. Omwana w'oli yagudde eddalu. Babba babbe batombuulire babba ebintu by'abantu bye babibba wano. Lwaki bo babba? Tombuulira. Ye Fadi Waligo Kagalanga. Munaye Kagalanga weegendereza ebigo byogera ebyo bijja kuleetera obuzibu. Ekigambo yinza kyogera nnafunamu kirala. Leka nkuntawaanya ate naawe. Saagala ate bakati nze
kyendikola era kutegeeza buli muntu ntegezezza ekyalo muntu ku muntu omukomu nagenda firimu egenda mu maaso n'ebyana by'omukazi oyo gy'omunyomeza musimaye byagudde eddalo tayagala kumanya oba baligwa ne baligwa abaana b'omukazi nga babafuukidde ekizibu abo tayagala kumanya oba bagwa eddalu ne baligwa firimu yaffe yiino kaakati egenda mu maaso bwe baatumye omuntu amuleese bwe baatumye omuntu amuleese nakyeyune Jjajja omulabi yoyo bosa okuli nakyeyune n'ekibiira bannange nakyeyune ali wano ayogera era nakyeyune tayagala kweliranya nabbosa yagamba okulirana nabbosa afazaali oliraana ekibira nomanya ndi mulimu enkima sijjajja mwana nga yamusudde debyo kala era atandise okujjira wana wange owenoonye omwana oyo laba ekiri mu ssabo batandise kuyombera mu ssabo kumunira ku baana bange bubbi bwo n'abaana bo wuliriza ekiri mu ssabo wuliriza nnyo yabagambye balina okulekaani bajja bonna asobola okulekaani ababuulira ekituufu ku byonna bye bagenda nabyo maaso okusamasama nabyo waliwo kye batamanyi gukazi ogwo kulinaanya bannange ebyenena biri mu nsi abange mubuulireko kotattaka bali mu kwerangira oli mulogo ono mulogo oli mulogo muzirekange jjajja bulijjo yannumi ono yamalako emirembe jjajja omwana wange yagudde eddalu omwana wange yagudde eddalu owo yataligwa bannange jjajja ni kazooba naawe omulabi kansooke nkebere jjajja nga agenda maaso akebere nsanyusa okulaba jjajja nga jjajja wulira nalukege Evelyn muli mutya badde manyi tiwe nakutumya onaaga jjajja abadde amanyi ono ajja kukola emputo naye jjajja siyinza kujeemera jjajja nalubowa obadde gwe ng'otunula bulala ono atunula ng'olusogo jjajja bw'atyo kimbo bwe oli otya nabosa nabboso jjajja ono yandi obubi yansojja entyo kye nakulira wammwe gy'obeera nina kye naamukoze oyinza obunirako jjajja ono tabunira sabe yayogera jjajja ayombera mu ssabo ono omukazi tawa bajjajja kitiibwa senguka ku kyalo gwantamako enifuna gyodda noonya omuluku mulala gw'olugendako ate jjajja nabbosa alina abaana ababi naye bannaye jjajja nabboso ono alina abaana abalalu gwe tobalina jjajja newobireko oweeye mulalu wuliriza nnyo okimba bekiri jjajja ababaki ayo we yagudde eddalu jjajja weebale wakoze kyamaanyi wakoze kyamaanyi mama wuliriza oluyombo mu ssabo temuyambe yeekebere owuwe yagudde eddalu tosekereranga wange enkunga naawe jjajja nze abaana bange mbamanyi naye abanabbosa okyakimba nno jjajja ye atunula naye yeewuunya abakazi bano ye alina byalaba jjajja ayinza okuba ali wano nga yagenze kati oyasama ki abange olina gye bamutumire naggosa jjajja yagamba ko ono yansojja obadde asirise nga nsojja onziramu yansojja jjajja mwanguyira agenda asanga omwana yagudde eddalu yagenze wuliriza maama okimba jjajja bubbi obubbi jjajja ayasama alinga kyalani tasirika nokokote jjukira abaana bannambosa bali ababbi ate bakolagana ne mutabani wono tamanyi battaka tamanyi na lwaki mutabani we baamukuba akaba jjajja wulira ogenda okwetegereza abaana ba nabbosa balabibwa wali
Baana ba Nabbosa babalaba. Owaayi. Abaana ayina babiri Nabbosa. Abalala baani abalabiddwa ku mweso. Jjajja agenda maaso olaba tulaba ekingodobbu. Ekingodobbu kino kyatula ki oyo bano bonna babbiddwa. Ababo baabano ndaba mu lusegere bakutte obutadde obwo okulumba. abaana bamwe babbi Ogenda okwetegereza kuliko n'abannakyeyune. jjajja ng'abaana be baabayigiriza obubbi nyinza jjajja omwana Ono agamba ababe tebabba. yatendeko omwana Abaana b'embu tebabba. natandika okujja mu baana bange nga ajja abasonsokamiza Wamanzi ono abaana be babbi era baleke bayigiriza abaana bange emize. amaluwono Ono abaana be bajja banoonyereza abange babeefulirako mikwano gyabwe babakolako emikwano. Ne Nabbosa lwaki oyabikanya olekana yabika alinga ndebe. abaana bwe bangi be babbi be bayigiriza wange abasomesa kitaka kuba abange Mwe njabago bamusabo mwagala kulwaza mandu akamunguluze. bwatyo jjajja Jjajja omukazi yansobera nze. Kweni ngambye mwenna abammwe babbi wano. zibi Famire yammwe yonna mbi nzibu. Tewali atali mubbi. ate Efirimu egenda maaso. Bagiyita akawawo k'okufa. balina omusajja gwe babba Ogenda okwetegereza ne babalaga omusajja eyabbibwa. Omusajja baamubba mu kiro. Abaana bonna baali wamu. Abaana bonna babiri balagiddwa n'ono we babba omusajja ekiro. Sente ze baatwala. Wulira ebigambo ebiva ewa jjajja. tya bamuteega Omusajja baamusalako base ne bamukuba bubi nnyo ne bamuggyako amagya. ente ze baatwala Era sente ze bajja ku musajja ono. zamuca Omusajja yali alina sente zino ng'agenda kulabika nga ente ne baziteeka waabo sente abaana bazijja ku musajja. Sente zaali mukazi yali ali lubuto nga sente zigenda twala mukazi mu ddwaliro. genda kukola Mukazi n'afa nga tagenze mu ddwaliro kubanga obuyambi bwe yali nabwo kino nno kye bayita kama. Era bagamba mbu omuzimu gubalondoola. Ne tuddako ewa kasente. Kati takyabeera nnyo mu ddiiro lye, abeera nnyo mu kiyumba ky'embuzi. Ye investigator. Kati kye kitabo nanti wansuubiza Kati ono abadde azze ye yazanya ddiiro eri ne yeefula omusirikale muno omulimu gwe tuliko gwa kasente kuliko akasente kangi obuwalabyeko naye n'atandika omufumba. gwa kasente Guno omulimu gwa kasente yabadde just gundi. wanguddeko nga seetegese Naye naye nga bw'obimanyera ebintu walumbye bulala bintu nojjo binsuulako nenye atandika opalapalanya besitegeera. nakuwala Kati kyova olaba naggambye ku gineena tobaako. Tugenda kubala ddiru nnyo kuba abasajja no bakyaleeta akasente. kinene Waliwo ekingi ekijjako eni ekingi kinajja ekingi nti ye neraliikirira neera wamma kubanga efirimu egenda mu maaso. kakati ojja kudda olw'enkya sawa kati lwensalaako baabu efirimu egenda mu maaso. yanja mwata kasente kendiirize mugawe gwe Sebo esiriwaze amufumbye mbwe ddiru ekyali nnene ey'okulabika ne baagala okubba abantu bali. Katuddako Kagala nga aba agenda naye n'omutuuze atava ku ttale buli kaseera. Buli kaseera ono omwami abeera ku ttale. Kigendererwa ki? Kyekigenda mu maaso wano. Kiki ekiri wano ekitategeerekeka? Lwaki seetegereza gyava ava kukola yuki? Ono ng'ayingira mu kasiko gy'alabye oli ava alabe kiki. Lwaki ono omutuuze abeerabeera nnyo ku ttale
Efirimu bagiyita akawoowo k'okufa. Ava mu ttale n'ava kukulayo ki? Genda okwetegereza. Sooka olindeko. Maama nnyabo. Agenda okwetegereza waliwo awulira akawoowo k'okufa. Kiki kye baabikkira wano? Bannange. Najja alabe kye baabiketiziba ssente nga ze zikyuma. Agenda okwetegereza mayiti. Bannange omusajja mukazi we lwe yafa. Eno gye yamuteeka. Okola ki? Olugero nno lukyagendera ddala mu maaso.